Walukagga atoyo omusisinkana ddi? Era mwaka gwe gumu ago 2007 yomu ebintu bingi bya happeningiramu. Era mwaka gwe gumanye ekintu mwezi gumu ebintu nga 10 bigwawo. So byonna byatambulira Walukagga mumanyiraawo ku DCR. Yali yes. We yansanga yali ndozanga zeba mukotere no video ya bizibu family. DCR yali kwata bizibu family akusange wa Derek. Yali ayagala tugende Masaka. Kati sente za Walukagga ziwalya. Zali zitya? Yali ayagala tugende Masaka. Yalinayo oba ekivulu. Naye kati nze enfuna gye nakifuna kuba omuntu akutwala mu kivulu nga byakusulayo. Obviously aba ayagala kweyanzizaayo. Neŋŋaana. Kati naŋŋamba mbu yabadde ayagala kuntwala kulaba maama we. Ewa. Masaka. Kati neŋŋaana naŋŋamba kale kankuwe ssente olinnye ojje. Bo baavuga ne bagenda kuba yalina ekivulu. Kati yali ayagala ntwale tusuleyo ndowooza enkeera tulabe maama we. Kati ne mugamba anaŋŋamba kati kankuwe ssente gw'olinnye ojje. Nazirya bambi. Yasindika mmeka okwolwo? Yampa 5. Yasooka n'akusindika 5. Tayansindika bino twogera twali yansangana Nateete. By the way nali nsula Nateete. Wali Nateete? Yes. Kuba abagende Masaka tebayita Nateete. Bayita Nateete. Yes. Nagamba tugende. Neŋŋaana. Neŋŋamba onansalira magezi. Sinti yongerako. Nagamba onansalira magezi naawe. Kati naŋŋamba. Kankuwe ssente ng'olinnye ojje. Bambi Nazirya sajja. Samona akusanga wa? Samona akusanga na Walukagga akusanga wa? Kati mba ndi awo, I think ebyo bimaze happeningawo mu weeks nga 2. Bandi awo ku poolu waziteeta omwami Walukagga. Walukagga ajja ku poolu? Yes. Ne Wile Mukaabya bayajja na Wile Mukaabya bajjira ddi kiweeyo sijjukira bungi naye I think yali Wile Mukaabya. Nange nali simanyi nali mmanyi baze kuzannya poolu. Akusanga ku poolu ewa Samona? Atajjukira eri emabega yali yakwagalako nabuza. Yali awo kati omwami ono Samona wajjira Walukagga yali awo tukitwale ngali ku pending. Oyagala obuguma tobuguma. Nga bona beera nga onkwana. Naye nga tokukkiriza tekunnaba. Tesinna kukkiriza. Naye ng'onneetaaga. Kati omugagga ajja kati ye yali akyayogera kye nakugambye yali akyayogera. Kati ne wajja atayogera. Nakulyawo. Okitegeera? Oli yali akyali mu bigambo ebyambu ate jangu olabe maama. Kati Okooyo okwenyola n'abapangisa olwa renti oli Bulaaya oyagala kugula ttaka oba oyagala kukakasa bunene bwa ttaka ly'oyagala okugula aba Mastermind Property Management Limited babikukolerako byonna basoloza rent ku bapangisa abo wamu n'okuddaabiriza ennyumba weewala okugula ettaka eririko enkayana era nga teriwera oba nga liri mu ntobazi naawe ali mu kuzimba bakukeberera omutindo gw'ebizimbisibwa nga bakozesa tekinologiya ow'omulembe va ku bya seminti nti teyawera kuba balina bayingini abakugu mu kuzimba olwo olyoke weewala ebizimba okugwa buli ekikolebwa kyonna kiyita mateeka kuba tulina balooya bafe abakugu. Mastermind Property Management Limited basangibwa ku Namanda Plaza second floor room F4 emabega wa Cham Towers e Kampala. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga ganyulwa ssente z'otadde mu kuzimba ng'okozesa Mastermind Property Management Limited. Funa wootuula okakkane bemboozi tubeere nga tukuyisizayisizaamu otegeere quiz Aisha Nabukeera. Kitegeera genda mu video ya muganda wange gye bayita kambe naawe nasalawo ku mutima. Kati omukyalo we yali mu video yono. Eno waliyo abantu bangi oli yali mu bananga oli Messi bonna bali eno. So kakati ono kati oba mbajulire oba tukube bukubi bajja tegera gye tulaga. Najulire. Kakati omukulu mujjukira 2007 waliwo Walukagga n'ayimba kane katulepuke gwe nantikudde twabike. Okitegeera Walukagga katulepuke ne Samona omuntu oyo yali mu picture yono omukyala eyali
kati ebyo byonna ajja bitubuulira byajja bityani yali kuba Walukagga agamba nze wennamuleka ate gwendese gwe gwolwanira biki naye nga yono omukyala yali wakati awo kulwana kwa Samona ne Walukagga ezo zonna bwino w'omutembeeze ennyimba ezafubutukaawo yono omuwala gw'olaba wano kati emboozi zigenda tambulira awo tegedde aganda bayo kati Aisha nasazo kulaba ugambo Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kyekiriwo. Tewali. Yajja tuwa ku ddoboozi Aisha abantu bakuwulire bulungi. Njogeddemu mpola. Kale. Oba kisiibo. Kyekikugira. Maybe enjala ennuma. Njala ekuluba ogamba otya? Sigamba Faruku. Okikola otya Aisha? Ekyaki mukama. Ekyokunyirira. Saala zammwe. Tusaba nnyo. Musaala zijja wa. Aisha nabeera ku TikTok okwo era ngambye kamunoonyeeko mwannyinazo ono tubeere nga tukubamuko ku kiboozi ali eno mu America akikola atya ebintu nga ye bw'abiraba ebintu tubeera kasavu kanyama freestyle Aisha weyanjule bulungi nnyo abantu bakutegeere wiz Aisha Nabukeera ansoke babuuzeeko tubabuuzaako mwenna abawagizi ba Farouk ba Gospel Live mwebale kutuwagira mwebale kusubscribinga amina mweyongere n'abadde tebamanyi Farouk bambi mweyongere amanya gangenze Aisha Nabukeera Aisha Nabukeera ono azaalibwawo Aisha Nabukeera nzaalibwa Ndejje Bombo Road Kampala Ndejje ebeera Kampala Street. Oli wendejje? Yes. Nzaalibwa. Okay. Mama ne tata gye bali? Tata waali mama taliwo. Bambi. Aisha atandika atya obulamu? Kuba nze Aisha mutegerera mu video ya muganda wange bamwita Bernard. Aisha atandika atya life Aisha ajja atya mu bintu bino. My God. Aisha obulamu bwange si buzibu nnyo tebwali buzibu nnyo nga nkula ate era tebwali bwangu nnyo buli omu ndowooza aba akitegeera ng'otegeeza kyawo nazaalibwa omwami msitogeddemanyi tata bange nazaalibwa omwami Kusaini Katomatovu tatange mulongo by the way Saalongo n'omukyala omugenzi kati Sarah Nakaliowa Kisule Wanjaza mwami tatange Wangabi so ndi mukyala Wangabi ebyobuto sibimanyi nnyo kiri awo nyinza okwogera ku byange we natandikira okutegeera nakulirako e Masaka. Yes. Manyi Kabale Bugonzi. Okay, manyiyo. Kabale Bugonzi eyo kyalo bali bakita Kasaali era ndowooza abe Kasaali babantegeera. Abe Kasaali tubatumiddeko awo. Nakola n'omukyala jajange mulungi gyali jajja Nakibuuka Erivansino erinnya lye bannayaputu nawulya Erivansino erinnya ddyo lyali zzibu paka kati lyaŋŋaana mukyala njajja Nakibuuka nkutumiddeko nnyo gyali kiwata atajja kundaba kuba tabiraba. Ekitegeeza buno obulungi bwendaba wano bwamaama bwajjajja Erivansino opiikinga kwani gw'onyunyuntako oyo oba wa abamu bagamba afaanana taata wange abamu omubiri gwo gwa maama wange body yes naye face abamu bagamba nga nfaanana taata wange body ya mami kitegeeza ne mami yali yakolamu era I'm sorry to say ku kyalo kwe yali nga bamuyita Sala Kabine era bamanyi maama wange yali awangalira Kasangati era abe Kasangati bo bamumanyi lyerinnya lye era nga bw'otuuka ku kyalo okuva ku muto kutuuka kwasembayo obuuzabuuza Sala Kabina ng'aliko omu ku kyalo ye yaliko e Kasangati kati kitegeeza bino bye tulaba tebyewuunyisa
era abandaba abamanyi tebeekanga era abafollowing Aisha ku TikTok bya bulijjo bino mami gwe yatoolako ate sirina nze sirina kuba nze nzijukira mama wange yali mukyala yes yali yakolamu so bino si bya gundi si bya fako original kuva waka mami yali yakolamu nnyo n'amaanyi kitegeeza naawe tebyakutomera butomezi nagaba nako bugabanya gwe kikyowulira gwe muli wowe tunoolira olaba ki ndaba kisina kye ndaba munaye nze ndaba ndi oli fine yeah bote bwoli kakati Aisha atandika ati okujja mu bintu bya music tewali muyimbi right wali muyimbi wali simbanga nako simanyi na kuyimba naye atali na fega mwana tu ate fega yeyimba Nwaji naawe ani asingako awo nedda nze ate nze ndi munene nnyo ku Nwaji ndi mungi sijaga ndi na munene ndi mungi bamwe bagambe eyo gundi oli mungi I think ndi mungi nnyo Nwaji mutono ya nze mama wange teyafumbako tata wange yanzaalayo omu yeah katata wange yalina omukyalo omulala nga babirawo nansa nawo ku masitowa okay yeah kati one day naberanga kati nalinga mbera ne mama wange bwande katakike wa tata wange so kati nzijukira wemba nzijukira nnyo nalina ndoze emyaka gyali 8 mama wange nandeeta enansa naawo oba yanoonya tatange nga tamulaba ng'obaako bamasimu simanyi bulungi naye mbigatta bugaye era nali mu kibuga yali abeera Kasangati ye nandeeta enansa Kasangati wano gayazi nabeerawo ko nasomerako ku Tender Talents oba ogimanyi yeah nasomera secondary okay so nandeeta weyandeeta ng'omwana nanteekawo ready bwe waka baali bamanyi kati abakulu tebaaliwo mukyala yasooka okudda kiro yanyokanga ssaawa ng'emu ansangawo kati saamanya kikyaddako nze ne laba bulabi in the morning very early in the morning ku makya ssaawa ndooza nga 11 ne banteeka ku mmotoka waliwo omwami awo nabantwala e Masaka nga simanyi nayo nga nayo jjajja nali simumanyi nange bwentyo we nagenda mu kyalo nengenda mu kyalo nembeerayo myaka 5 e Masaka mbeerayo emyaka 5 then egyo gyonna emyaka 5 bayira nga siraba mama wange nga simanyi kati banteeka mu bulamu ne banteeka awo ewatali kunnyonnyola tatange saamulabako mama wange andeeta mu maka gamanyi nti awaani wa taata we ekyaddako keera buli mukyalo tadde mu bantu abapya tobamanyi biti naye lakini naffe omukyala bambi yali mulungi yanjagala nentandika obulamu naye nga jjajja ne tulimanga ekitegeeza walimako nnyo nangamba tosobola kubeera wano nze nandekera essimu awo ndoza essimu zaali zakajja ebiseera nga zitasewute osimasewute yalina akasimu kali awo kakabiriiti kakatooki naye katooki obwo bwaliko nandekera ennamba ye ku ssomero waaliwo ticca nga alina ennamba nti tubayita ba master mu kyalo eyo kati nangamba nemugamba ku ssomero master alina ki essimu nangamba kati onagenda ku ssomero ng'onkubirako tujja kuba twogera nti kale kagamba ng'aluka olukwe lwenva mu kyalo kati bwe yajja simu ne bagimukubira muzeeyi maama wa Aisha yazze nti nempulira awo nabiwulira mu ŋŋambo nti agenze jjajja n'agenda ku erosi ne bagamba bwe baddamu mulabako bamukwata azze kubba mwana azze kubba mwana kati era nadda ku ssomero nemukubira ne mugamba maama todda bajja kukwata biwulidde wano bagenda kutwala ku poliisi koye nti kale nangamba kati omanyi linnya emmotoka gwe genda bugenzi olinnya emmotoka
nze nkubira essimu nze nja kusanga mu town gwe bagaye batuteke mu park ngenda kulinda emmotoka ezo mbawe ssente ekyalo ani atakowa kyalo ate nga siga nti gye nazaalibwa ninako life endala gye mmanyi so bwe ntyo nakinali nkigezaako nziruke ne bankwata ne bakubira muzeeyi wange najja yali mukambwe nnyo tatange musajja mukambwe nnyo miggo jjo agikuweerawo awo nga te yali waakunkuba emiggo emiyitirivu naye waliwo omukyala eyantaasa tebankuba nambuza oyagala kiko nze njagala va mu kyalo amba okay kale era kumakyo parking ebintu byo no parking seebaka seebaka ate kati mpakinga ki ebintu by'omukyalo engoye z'omukyalo ozitwalawa era nakwatamu awo butono nti tubanezisiiba nezikyala bintu ngamba mukyalo enebe ebyo ne bikoma awo ne tusanyuka yasanyuka bambi tutambuza obulamu ekyomukisa omubi nabeerako naye akaseera katono naafa mange yafa newe nebutabuka notandika haso eyaddala yes what happened tandika haso oli akuleka wa mu Kampala awo akuleka kitundu ki Kasanga tawe twali tubeera mama wange yalwala namujanjaba for mwezi gumu mwezi nga mulamba era nze namujanjaba nga twabeera wawe mulago kati awo tukitwale nalina emyaka nga 16 nabeera n'emyaka 3 n'emyaka 16 nemujanjaba amala teyafiira mu ddwaliro era baatusiibula ne batutudde waka yafiira waka okufa kwe olwo nga omanyi omuntu bw'alwala Uganda bamuzza mu ddiiro kati ng'asulawo mu ddiiro nzijukira njukira yali awo nali mutudde na like nga yeebase kuba yali anyumya yali waliwo n'abaali bazze omukyalirawo naye ku olwo lunaku lulamba yasiiba mpita ngamba nzigalewo alaba abantu abambadde ebyeru bajja kati nga bw'omanyi ndoza ntulowooza obulwadde bunkoze eki bumuwunzizza naye kyenzijukira yampa kati abana bajjanga omukyalira abamuwa ssente nga ziteeka bati wansi wa piro kati yajjayo ssente lwayo 1500 waliwo enkoko gye nali ndomanyi ntipoomera nnyo enkoko oyagala nnyo enkoko nkoko kikaaki yonna nzikasabira nga nkoko kati yali amanyi nalina enkoko gye nali njagala n'ajjayo ssente nanga ngende njigule nenjigula nenjirya naye bwe namala okulya enkoko bane olubuto olwannuma nengamba oba enkoko nemugaba nemmamya olubuto olunnuma nenga nantunuulira bw'ati nze nga sibifaako naye nga kwolwo n'olunaku lwafa emisana lyonna yasibaga abaggalewo Aisha jangu oggalewo goka Aisha jangu oggalewo olugi biki tova wano nga taagala nveewe kati awo n'abantu badde ate kwolwo abantu bajja ate bangi nnyo mukyalira era yafa ekirungi abantu baaliwo kati nali ntudde bwe nti yeebase mutudde ne wabeera ebigere kati nze nagenda owulira muntu ansamba omulundi gumu bw'ati kati bwansamba omutima gwanvaamu Faruku saamanya kyaddako nadduka emisinde nenziruka nno nga nninga like ng'omuntu olinza okugamba oli mulalo mukazi waliwo omukyala eyansanga nankwata nambuza Aisha kiki ne mugamba mama nga afudde kyokka nga tewali aŋŋambye nti afudde ne mugamba mama nga afudde naye yankwata nanyweza nankomyawo tubeerawo awo kati mama wange yalina taata we bamuzaala ene wava gundi ono omukyala gy'abeera kyalo nkyerabiddemu ono yali vice president omukyala
abeerawo side zeri gayaza munde kyalo nkyerabiddemu nakwero bayitawo babatya kyalo nkyerabiddemuko kati mama wange gye bamuzaala naye ate bamuziika Luweero. Why? Ekijja kyawo bino bye bagamba ekijja kyali kifunze kati nga babatwala eyo Luweero Luweero oba oyisaayo manjukira Luweero twayisaayo tetwamutwala taata we yali akyali sides eyo kyalo kyo nkijjukira sirikyerabira kuba kyansanyusa magulu ga minya gye bamuteeka. Yes. Okay. Tubatumidde abe magulu ga minya. Okay. So gye bamuteeka eyo kati awo bulamu butandika. Olwo okomawo kati omuzannyo gutandika ogw'e Kampala. Awo we namanyira nti abantu si bangu. Kibakola ki? Sigenda kugamba kye bankola naye mama wange yalina emikwano mingi. Mama wange yali muntu w'abantu kukyalo nnyo abekasanga tebasobola okunjulira. Era mama wange abantu bamuziika ogamba serebu kuba mama Kabina Sara Kabina ng'ovudde ne ku kya Sara Kabina yali era okkola erinnya naawe olina engeri gy'oba weeyisa either mu bubi oba mu bulungi. So kye mujjukirako yali muntu w'abantu ate munense kye sirina ng'abantu bamwagala ng'aziika bino buli muntu afudde ku kyalo abeerawo ekyo kyo kye nalimu ye ng'aziika bambi. Era bwe mba seerabidde abantu bayogerera okuziika kwe takisi zaali 14 eza takisi tobaze bazze byabwe abeevuze mu zaabwe naye yawuniikiriza ekyalo bamuziika. Yes, mama wange bamuziika. amala obbulirayo tudda abantu bategeera otya ate abantu tudda yalina emikwano eyo bekyalakyala mikwano gye kwegamba ebimu nabiraba awo kuba nali nkyali muto nalaba abantu bakyukira awo mu ddakiika bazze bakayanidde awo obuntu bwe babitutte essaawa eyo abayodde engoye kwa mama wange yali mwambazi ye nga kikwatagana ku mubiri gwe kyasookerako nnyo nga ayagala nnyo okwambala nzitukira engoye yayina engoye nnyingi Gomez. So mikwano gye munene babitwala naye asaafayo kubeera nali sigenda zambala. Mama wange by the way yatuzaala abaana 5. abazaala 5? Mwenna muli bawala? Abawala 3 n'abalenzi 3 n'abalenzi 2. Okay. N'omuwala omu amanyikibwa aliwa yenna omuyita Sophie. Sophie oyo yaliko mu vidiyo ya Spare Tire. Yoyo. Yes. Sister wange naye tetufaanagana so abantu tebakimanya eyali mu Spare Tire. Ye second born wa mama wange eya Sophie. Okay. Muwala yalimu omweru. Muganda we? Yes. Okay. Ali ludda wa Sophie? Sophie gyali ye kasanga tikuba ye waabwe kasanga tera tata bwe busibuko bwabwe. Abeereyo. Yes, I think so. Nsimanye nnyo kati bimukwatako. So kati mumala omuziika mami. Embeera etandika okukyukamu. Embeera yakyukamu kati tata wange n'antumya ne ŋŋendayo Makindi awo ne banziza mu sitoole aŋŋamba tampeerera. Mutayagala kuweerera? Yogera awo ebintu byali bingi bye sijja kwogera ebitasanyusa. Nga bw'omanyi abazadde abantu babimanyi babayiseeko mu mbeera. Yes, yayogera ebintu bingi awo nebinnumamu ng'era omwana by then. Wali otegeera? Nali ntegeera emyaka 16 nali ntegeera. So kyenyinza okugamba nti natandika okwerabirira nga nina emyaka 16. Mama wange kasita yafanze buli kimu kyakyuka. Notandika okwenoonyeza? Yes. Ate ng'oli wa buwala? Nga ndi wa buwala. Baganda bo? Baganda bange kati engeri gye nali saakula nabo
Mwakula mu biwagu. Life ya biwagu. Yes. Nali saakula nabo abamu nabamanya bukulu. So manyi omuntu nga tokuze naye. Kati engeri gye twali tetugatta taata obviously. Enjawukana ziba nnyingi. Yeah. So kati nabo balina obulamu bwabwe. Ate nze muntu tayagala kalubiriza muntu. Oyinza okubeera n'omuntu obanga naye akulaga naye teyeesobola kati obulusa alina omusajja ate nga alaba oli muwala ate ojje weebake mu nju alina omwami by'abasajja obimanyi kwegamba oli akuleetera embeera akuleetera story naye ng'olaba takugamba direct nti munnange nkwekengera omusajja wange ayinza okukola ki kwegamba n'aleeta emboozi naye okukola ki okwagala naawe so nga akwegobako naye nga takubuulira direct abula nakugamba nti kati raba wetusula tewafunda ndi mufumbo gamba munno nti omusajja wange asala okwebwebwena okitegeera siri safe simwesiga oba naawe sikwesiga abantu bamulekwa abaana bamulekwa babadde nnyo mweyembeera oli n'agaana okusembeza omuntu naye omuntu mubuulire nti bawange ajja kwebwebwena kyova olaba sisobola kukola ki kusembeza wano gamba olwoddawa naliwo omukyala awo yali mukwano gwa mama wange eno omuntu gw'embuusa omukyala yali mukwano gwa mama wange nalowooza nga baalina baaluganda by the way nakitegeera mu kufa nti teyali muganda we yali mukwano gwe nnyo nnyo era omukyala oyo yagiranga nanona n'empumulira ewuwe ng'abaana be bamumanyi bulungi bawa mmanyi eky'omukisa omulungi nti bawe yali yeddirangabi ate nga kwegamba ng'ewaka ninga muki mwana era omukyalo oyo lumu yajja ewaka yasanga mama wange ali mukazi mukambwe nga nkuba kuba nali nkoze eki manyi nali mulalu nga nkuba kati ne bayomba namugamba Sarah nakugamba va ku mwana oba omwana awulaba akulemye muzze ewaabwe bayomba nzijukira bulungi actually kwolwo nantwala nembeerako ewuwe naye okusoma wekwatuuka nenzirayo kati essomero we nali nsomera kutenda talents awo oba omwami oyo akyaliyo munyiniro bamuyita oba kakooza oba akyaliyo mwami oyo yampita naŋŋamba Aisha oba olina woova oba olina omuntu asobola okugulira ebitabo yange osome paka wonaamala kati omuntu eyali okumpi omukyalo yali aligayaze eyo I think era kyali okuba yazimba namavundu think so yali oyo mukyalo manyi we yaŋŋamba baawe yali akola ng'akola wa Sudaani yaŋŋamba ninde baawe akomewo amusabe okola ki nze okubeerawo ewuwe naye kyenkugambye omukyalo yali mukwano gwa mamange ewuwe baawe yali ammanyi kale ne bwe yandibadde tamanyi sisuubira kuba abakazi ebiseera ebisinga bebasalawo ewaka kati tosobola kuŋŋamba nti kaninde omusajja ajje mugambe oba akkiriza yali tasobola gaana nga gwe omukazi woba ogambye already nali ennyumba nga nali mbaddeko nammwe abaana bammanyi nga n'omwana we lumu mamange ng'amusanga eyo omwana we alina omwana yagenda n'alalukalaluka mangu ng'amusanga ku kyalo kukasanga ti n'abasajja n'amukuba kwegamba yeyo relationship gye baalina okitegeera so kati tosobola kuŋŋamba mbw ate olinde ebbaawo ajje kitegeeza kati ate ebyokusoma biba bikyankalanira ddala weba ebyokusula bitabuse kati ebyokusoma oyinza otuuka ku ssomero nga n'okusula onoonya kunoonye so nali nasalawo mangu nangenda addawo ate bannange oba naddawa mukama yamanyi ninaawo we nagenda era mukyala naye yali mukwano gwa mama wange bannange oyo sigendija namwogerako bambi gyoba gyali oba simanyi nagyali oyo kye yakola mukama n'ebintu byenzijukira n'enseka
oyo kye yakola omanyi okuŋŋamba nti bagenda mu kyalo ne famire ye naggalawo ennyumba teyaggalawo ennyumba yandaga batasobola kundeka mu nju bagenda mu kyalo bwe mba nzijukira n'akwata abaana ne bagenda mu kibanda kya firimu kati waliwo neiba waabwe neiba ye yambuusa nangamba okimanyi maama gundi sigenda mwogera naye ye bwalira babi webali bali mu kibanda kya firimu nengenda mu kibanda kya firimu nembalaba olwakwejjako omusanga mu firimu ate ndozanga alaba naye mufuukidde badeni naye nga ate boolaba abo baatijjanga nnyo ne maama wange ng'obwana bwe tebuva waka nja buyita na bwana by then bwali bwana so oyo naye n'akola ebyo kati omukyalo oyo neighbor yayina sister we nga azze sister we nga bamuyita oba lwekyoba sijjukira bulungi linnya naye omukyala baali banyankole kati sister we yali avudde Kampala serebe bwe twayitanga oba kasanga tebisere bikyali kyalo olwo nno ganneesibye sina gye ŋŋenda ssula Aisha ebintu byonga byali byavaawo mpitewo tebyali byangu nnyo nabonabonamu katono awo mwaka nga gumu naye mala nebita ng'era omwana omuwala wabeera nebita nabonabonamu omwaka nga gumu kati omuwala oyo anaŋŋamba yali akola mu bbala Mmengo kati olwo nkomawo mu kibuga ennyingira yange ey'omu kibuga engeri gye nnajja kusoma tetujja kugendayo nnyo kuba mama wange yafa ngenda mu S3 nali actually ngitandiseeko first term nakomaawo ate nga ye yali buli kimu sijjaga ntatange teyali bubi n'akamu oba yabeerako e UK eyo for like 3 years yayina naye omanyi abasajja si yasoose alina banne abamufaanana bangi mulife bangi bakayima so tubatumiddeko mwenna kakati omuwala oyo naŋŋamba nina mukwano gwange manager Mmengo balina ebbaala baali badde banoonya omukozi namubuuza kimu basuza bagaba otulo basuza ko ye nti ye tugende twagenderawo naye myaka 16 oba oyokya of course ate nalinamu ku mubiri kwegamba nga siraga nnyo na myaka gyange nalinamu ku mubiri nga siraga nnyo myaka gyange ng'omuntu tasobola kugamba nti maybe omala kuwulira njogera bw'omanyi omwana omuto oluusi omuwulira mu byayogera kati ng'omala kwogera nange n'ogamba nno fala naye ng'omubiri nali ntandise ofuna omubiri kweguli gutandise kakati nga ndeeta ebbaala abagimanyi awo Mmengo bagiyita Bambo eri opposite ne eno radio ya Kabaka CBS Bulange Mmengo emmanju wa Bulange ebeera mmanju wa Bulange wano kugundi weewati na udwaliro bishawa wali eddaliro lya Nakiwala then ovaawo Bambu yeyo I think ekyaliwo weeri Bambu ekyaliwo kwowetera bwoti ndabawo ekyaliwo kati awo yakuleeta ewe yandeeta akulese kola ki kukola mu bbaala kukola bwa waitress so nakolamu ndowooza wiiki emu nga kiki ate munnaye ebintu byange ebimu Katonda yalinga yanguyizawo mangu awo nabonaabonamu naye si nnyo mwaka ng'ogwo nga gumu bwe mbambala nga gumu mama nga awo yafiira 2016 6 awo nzija mu bbaala awo kati otandika okuguweereza ebbaala eyo naguweereza sijja kwegaana naye nga mbeera of course nga mbeera sente kye nakola nti kye nali njagala ate nali seeraludde
nenga nti munaye nziruse waka yeah mbeera saidi ya tatange ennyumba ye nga gyeri bulungi gye bali abeebaka ye yaganira dda yakomba dda kwerima taata alina bye yaŋŋamba ye bye yali ayagala nkole taata nze bye nagaana kuba nze nali njagala kimu kusoma ye naŋŋamba kyayinza okunkolera ye nga ye bw'abanga nnyambye ndoza tukikite kuyamba antwale njiga ekyalaani oleme kusoma taata akuzaala yennyini taata nzaala otyo neŋŋaana ekyalaani namugamba muzeeyi we mba sisoma sina kyakinkola kati mukyala we n'agamba bw'aba agaanye ekyo ennansana eri gye baasooka kati waaliwo amaka nekwaliko ennyumba z'abapangisa waliyo red brother wange yaliyo nga yawasa nti ngende mbeerawo ne brother wange bateekewo tapu y'amazzi nze nabukera ntuule ntunda amazzi taata nga yakuzaala obanga tayali ndowooza ebiseera ebyo si yali anzaala ate tunaagamba ki olwo yafuna dda maama w'omuto kati yamuvuga teyali mama wange muto omukyalo oyo yamuyina bino ffe ndowooza yatwenda bwe tujja okugamba olwedde omukyalo oyo yamuyina yali mukyala yali mufumbo yali mukyala we yali main wife kati mwe ne mukafiiramu kufuna kati kati ogaana ekirowoozo ekyo ekyogenda otunda amazzi n'okuyiga ebyalaani ate saakibagaanira awo nabaleka kiteeso kyabwe ne kiyitamu ne mbagamba kangende nno n'engoye zange bwe naagenda sadda mama wange bw'afa tatange yantumya Makindi ne bambulira ezo story zaabwe nenzigaana nesaabaganira awo nti ne mungamba kangende ndeete engoye zange then sadda ngenda kati awo nentandika nengenda wali omukyala gwe nkugambye yali mukwano gwa mama wange nakola be yakola nenvaayo nenzira kuona yekweka mu kibanda kya firimu kati awo okuva ku oyo omuwala nandeeta emmengo mu bambu mwalimu ka manager sitakajjukira linnya naye kaali kanyankole akatini nnyonnyo bwe kati nga bagamba kalwadde kati bambu eyo mwalingamu bakubangamu karaoke okay kati nga mulimu group ya karaoke ejja nenfunamu omuwala nga mukwano gwange ng'akola karaoke muyita Sarah nkutumiddeko kyokka nno kikwewuunyisa Sarah oyo alina amanya ga mama wange yennyini yenna kali owa Sarah era muyita maama tumanye okubeera no netukuba ekiboozi naye agwe nno muwala gwe biki so munange Sarah ne mufunaawo nga bakola karaoke kati kiro kyali kimu nga kizibu kinzijira manager ajja ekiro bino mupanga mu mameeza bantu bamaze okunywa gende mwebake manager yali tankwatiddeeyo kyokka nga ate bagamba mulwadde mu kisitoowa mu kibaala awo mumaze okuggalawo bannange manager nga ayagala kundeepinga kyokka nga ate bagamba bannange kyekyo nakaaba bale nakaaba bagamba manager mulwadde bannaye nga n'obutali kugamba kwejjulira nga n'obutali kugamba oli omusajja bw'aba gyali alina obulamu ate okuba yafadda ye yali ng'omanyi we bagamba nti enkya basima nga yoyo bane nga musajja alabika bubi ogaana ekirungi kaali katono okasindika nakasindika eri ne kagwa tekangoba ate nasula kagoba saasula abaana babonabona okitegeera mu kibuga awo Kampala awo saasula kati nkugambye nali nakola omukwano ku Sarah oli owa karaoke gwe nanoonya naye mbuuza ani yali nannyini karaoke ani yali wa karaoke waali wano nalaba wamutaviewinga nako ye Christopher nannyini karaoke yes ffe nga tumusalako netumuyita Tofa naye wano mpya yeyita Chris so kati Sarah nga ayogeramu ne Chris amugamba ati kaffe tumuyita Tofa nga amugamba njagala kuyingira bambi
he welcomed me. Chris n'agamba omwana oyo mumanya gye. Nenzija nyinza okugamba nabeeramu weekend era eno party ya karaoke simanyi abamu bagamba biswaza naye nze I don't know cause bwe bulamu bwe nayitamu sigenda bwegaana. Nabeeramu ndowooza weekend game mu karaoke. Yeah. Saawangaalamu nnyo. Oddukayo lwaki? Ki ekyaliyo eyo? Karaoke Tofa yalina obuvuyo bwe naye. Kati Tofa nga ngamba agenda kugamba abaana bano jjukira mubeeramu abawala n'abalenzi. Ulira. Ndi mukyala we. So that abaana baleke kukola ki? Kummanyira. Yes. Ateekawo embeera agamba abaana tyoyo mukazi wange temumuzannyirako ng'akikola mu byaddala oba ye yali ayagala ebyaddala naye nga tebyaliwo tewali kyaliwo ekyo ng'akikola. Yes. Kati nze yaŋŋamba bw'atyo naye naŋŋamba abaana bano baleke kumanyiira. Yes, ekyo ne Sarah kimanyi bulungi. Kati lumu kati manyi awo batandise okunkwanakwana mugende eyo kola karaoke Eyatabulayo bakwana. Bwe kiri. Kati waliwo gaye yali yankwana kati twalina day off yaffe nga gaye antwalako mu club. Kati nze Tofa already nali nkimanyi. Sibaawo. Kitegeera. Nga seetaaga nnyo olukusa kuva gyali kuba saagira lunaku lwe twalina kukola. Twali tetugenda kukola gaye n'antwala mu club. Ankomyawo kiro 8:00. Tofa namusangayo ku nnyumba. Yali bambi atupangisiriza ennyumba. Tofa yankuba. Tofa yankuba. Kati azimbira mu baana bali omusajja alina effujjo ogola ayagala ebintu by'olwana. Chris. Oyo. Kati azimbira mu baana bali jjukira yabagamba ndi mukazi we. Ate omusajja yandeeta bulungi ne tupaakinga awo nga bw'omanyi. Ate nga tebyali byaddala. Pozi nga gwe yali tategedde. Ate nali sitegedde ate omuntu sina gye nali ngenze n'ate kiki nali sitegedde kuba yakinnyinnyonnyola. Akubuuza ovaawa. Ovaawa kati mu kuzimbira mu baana. Of course yayina. Kati mu kunkuba wankuba empi kati ngira nengera ejjirita yali ku ddinisa. Ndi musala wano. Ate olwo nasula. Bina bimanyi? Bulungi nnyo bwe mba muwaayiriza yeegaanye kuba yankuba n'abaaliwo baaliwo. N'akugoba? Teyangoba neegoba. N'oddukawo? Teyangoba bambi. Nno karaoke akulemye. Olubwa ntyo wenva mu karaoke. Aisha naine emboozi nyingi. Ebyo byonna nno bihappeninga mu mwaka ogwo. Ebyo byonna byabagerako. Banaye gwe mulaba ono tuline Aisha genda mu kayimba kambe nawe nasalawo ku mutima. Yoyo omuwala ali mu vidiyo eyo. Okitegeera? Walukagga katulepuke ne Samona. Omuntu oyo yali mu picture y'ono omukyala. Eyali kati ebyo byonna ajja bitubuulira byajja bityani yali kuba Walukagga agamba nze wennamuleka ate gwendese gwe gwolwanira biki kati najja tubuulira ba yaliko ewa Walukagga amumanyi naye nga y'ono omukyala yali wakati awo kulwana kwa Samona ne Walukagga ezo zonna bwino w'omutembeeze ennyimba ezaafubutukaawo y'ono omuwala gw'olaba wano naye tujja kutuusaayo gwe kakkana obeere nga ofuna emboozi ova mu karaoke. Chris agoba weegoba teyangoba anti osaze booki boozi omusaze namusala boosi yalina ttatu ku mukono wano nzijukira nasalamu ttatu. So bwentyo nakubira n'oli eyali yangira eyankomyawo nanona omugamba biganye eno naye kati awo nga bw'omanya ebyabawala Chris wali tolina feeling tewali nakiriwo wadde just fujjo mpozi yenga yali ayagala ng'omuntu ayinza okuba yali akugamba nga boosi we ovaawa maybe no kati jjukira ne mu kifaananyi ky'abaana wali yakubira mu kifaananyi ki ankuba alaga abaana bali ti mukazi wo of course ova musajja ava kuleta
teyankwate boss kati boss onkubira kitwali sileseewo mulimu nti munnange si sawa yakola kati nga mbutufu oba wali boss onkubira ki ndi mwana wo tewaliwo yeba kale ne bwemba era still ne bwemba ndeseewo omulimu era toyina kunkuba nguba okitegeera kati goza yali ankubira ki olwo gwe mubuuza nti nkoze eki sijjukira nakujjukira oba namubuuza kuba magwe baba bakuliye empinga era tuveeyo olwoddawa kati oyo yennyini eyantu eya connecting eyali antutte mu kibaala ono eyakkubya amukubira nti owaayi nga nnona omusajja ankubye bukubi that was my last day mu Karaoke namunkya nemuta kati nali nafunamu tulinako egundi gye twakolerangako ebbaala eyo bagiyita I think ekyaliyo already eri ku erisimanya Hamisi Kameshi Rashid Road eringa hotel nungi waliwo edda yali nungi oba kati era ekyali nungi kati ate saafuna waawo kishuga daddy wafunawo sugar daddy ng'alina bitya ssente kati jjukira nno ne yali antutte yali muvubukavubuka ng'ali awo era tebyali kati Saaro ne yali mukwano gwange Saaro nga ngamba lwaki tokubira oli omusajja ngamba emukubira omubuuliremu nga nkubira omusajja nga ngamba noonya ennyumba jjukira nanoonya ennyumba nagifunawo nateete kubanga eri gye twali tubeera mu Karaoke twali tubeera mu Tundwe nagifuna omwo mu nateete nyumba ya my first kayumba kalina ka mitwalo 5 one bedroom mugagga oyo yangulira n'essimu bambi yankolera ebintu bingi yali musajja mukulukulu naye nawulirako mbu yali munene mu gavumenti ng'akola mu State House namanyi so oba akyaliyo bambi naye ajebaleko nampa ssente nzijukira yampa emitwalo gyali 2 nsasula emyezi 4 nga nyingi zaali nyingi by then era ndodde mu emyezi 4 okimanyi so kati namulabanga oli tewali nnyo kyamaanyi nomujjukira simujjukira tebyali nnyo byamaanyi so nentandika bwe ntyo gayi buli kimu bambi kye nalina nga buli w'omusanga yampitanga mami yakuyitanga mami nga mpita mami kati nga akubuuza kati mami kati ki kye weetaaga nga yosajja yayogeranga bwatyo kati mami ki kye weetaaga oba yalinga ayeyereza nze I don't know kuba nali muto kati nange mugamba njagala TV nagireeta ng'akuwa ssente kati nambuuza yammeka nga mpa bambi buli kuba nzijukira namulabanga every Friday nga buli we mulaba kwegamba nina kyennyongera mu nnyumba no stalkinga kati obulamu bujja butambula bwomanyi kati oli yali musajja mufumbo tebirina nnyo makulu awo nzija nga ntaga bwentyo olwo otuuka ddi okuyingira mu vidiyo nkulaba mu vidiyo ya Bernard mu vidiyo eyo bakusanga wa yali Sophie oyo ono eyali mu spare tire ndoza baali eyo nga banoonya omulala kati bambi Bernard alayika talabika yali mwavu bambi Bernard yali mwavu yali mwavu 2007 yali mwavu kati ndoza nga talina ssente kusasula muwala agenda mumukolera kati ndoza Sophie baba bali eyo n'abaganze nina kasista kange sina kasobola tebyalimu nakunnyinnyonnyola kati nze gye nakula twakula omukulu abamukulu bino baaba era nga muyita na baaba kati byakula bukuzi kati nakula sobola bimuyita kati wankuba oluyina ngendo muddisa ekitaaliwo oluli so kati ng'ayogera bwogezi era yankubira essimu nzijukira nabasanga ku Sunset Arcade
yankubira essimu ne ŋŋenda. Ne ŋŋamba Aisha jangu wano nina bye nkugamba. Hemu naye baaba ayogedde. Ne nninnya emmotoka. Ne ŋŋenda mbasanga ku Sunset Arcade. Bwe bityo byatandika tebyalimu nakunnyinnyonnyola. N'ogenda mu vidiyo. Era tebampadde n'ekikumi. Walukagga ate oyo omusisinkana ddi? Era mwaka gwe gumu 2007 omwo ebintu bingi byahapeningiramu. Era mwaka gwe gumu manye ekintu mwezi gumu ebintu nga 10 bigwawo. So byonna byatambulira Walukagga mumanyira awo ku DCR. Yali yes. We yansanga yali ndozanga ze bamukwatira no video ya Bizibu family. DCR ye yabikwata. Yali kwata Bizibu family akusange wa Derek. Aha. Era ng'omusajja ndoza yeegomba. Yakwagala teyakwagalako? Yagamba yanjagala. Kuba mu luyimba luli tulepoke nga akubagana ne Samona. Yagamba omukazi Samona gwalwanira ate ye yamutadda. Okitegeera? Kati awo twagala Walukagga enkolagana yo Walukagga etandika etya? Ayi Faruku lwaki abagenzi tetubaleka? Lwaki tuza okusa abagenzi? Ayagala mizimu gijje wano gitandike okuntawaanya mu America. Emizimu egyo lwandigire sana. Ndabanga abo abagenzi kati. Abantu tebategeera okimanya abantu tebategeera ssaga eyo nga bwe ekituufu ekyaliwo kuba abamu bagamba omuwala we bambi teyalina buzibu jasi bano bweyambisa kumwetegerako ne bayisaawo ebyabwe omukazi we teyali mu ntalo abantu ne bagamba omukazi yabatabula biki kakati gwe oli obeera ng'okiryalinga ebintu byonna nga byali oli agamba nze nali namutadda namuzaalamu n'abaana bange nali namutadda ate oyo gwalwanira nze nali namutadda nali yamukoowa kati kyenjagala Walukagga osisinkana otya enkolagana yammwe ne Walukagga etandika etya? Tewaliwo nno na nkolagana eri awo naye ojja twongera ku ddoboozi yankwana nga ye omuntu Walukagga yanneegomba yanneegomba bambi. Walukagga omusanga wa? DCR. Ewa Derek. DCR studio. By then yali ekwata video yao. Yaliko. So, namba y'essimu n'agitwala n'abeera nga nkubira. Ne tewali. Nafuuka sitanga. Yali naye nga si nnyo. Ng'erinnya lijja. Nga waali bamumanyi ku muyimbi wa Kadongo kamu. Naye I think ebigambo bye yaŋŋamba tebyannyumira ndowooza se tulina gye twalaga naye. Yagamba ki? Ngambye bugambi nti saamwagala ndowooza tebyankolera. So nze nganze mmanyi saamwagala. Toyagalangako ku Walukagga? Never in my life. Kyogere kuba alaba. Meeya akwali. Mpozi meeya. Bambi mukulu meeya. Sikumanyi taata. Simumanyi. Walukagga tomwagalangako? Kati Derek teyagamba nti ono superstar gwogoba. Abyo byonna Derek teyabimanya. Kati Derek yali eri ng'abeera mu studio ye ate kati ebyange bimukwatako. Byali tebimukwatako. Bwe yaggulira n'essimu Walukagga n'akupangisiriza. Walukagga? Ate ebyo obijjo. Bino ebintu biwanvu nze nkubuulira. Walukagga. Kati Walukagga ogamba ebigambo bye yagamba awo tebyakunyumira. N'omuta? Oba senti ne muta. Naye kati ng'omuntu omunaasigala ng'omuntu ayogera nawe ku ssimu. Nkiwa abakitegeera bakitegeera osobola okubeera omuntu ng'akkubira essimu nga mwogera naye nga tewali kiriwo. Ate ebintu by'edda omanyi twabanga n'engombe gye tugamba okuula. Kitegeeza ne ssente ze tewazirya? Nalyako bambi naye si nnyingi nnyo. Zajja zitya ezo ze walya? Nzijjukira ssente lumu ze yampaako yali ayagala tugende Masaka. Kati ssente za Walukagga ze walya zaali zitya? Yali ayagala tugende Masaka yalinayo oba ekivvulu. Naye kati nze enfuna gye nakifuna kuba omuntu akutwala mu kivvulu nga byakusulayo obviously aba ayagala kweyanzizaayo.
neŋŋaana kati naŋŋamba mbu ye abadde ayagala kuntwala kulaba maama we ewa Masaka kati neŋŋaana naŋŋamba kale kankuwe ssente olinnye ojje bo baavuga ne bagenda kuba yalina ekivulu kati yali ayagala ntwale tusuleyo ndowooza enkeera tulabe maama we kati ne mugamba anaŋŋamba kati kankuwe ssente gw'olinnye ojje Nazirya bambi yasindika mmeka okwolwo yampa 5 yasooka n'akusindika 5 teyansindika bino twogera twali yansangana Nateete by the way era nali nsula Nateete wali Nateete yes kuba abagende Masaka tebayita Nateete bayita Nateete yes nagamba tugende neŋŋaana neŋŋamba onansalira magezi sinti yongerako nagamba onansalira magezi naawe ayagala kubwebwena kati naŋŋamba kankuwe ssente ng'olinnye ojje bambi Nazirya sajja agenda akubira yoba nkubira akubuuza nga tozze tolabiseeko oba nadda banne ebbanga ddene ebimu mbyerabira oba namugamba kisi kyajjukira bulungi naye era ndowooza nina bye namugamba awo ne mubuzaabuza mpulira mbu yakwongera ssente mbu era sizizuka si 5 tewakoma 5 Walukagga nga mukodo abamumanyi Walukagga mukodo mpozi kati nga bw'aba yazifuna kati agaba naye nga teyakwongera kyogamba esente za Walukagga zonna zempulira wali 5 zokka ezo ezaali zigenda ewama kati buli bw'aba yampa nze zemmanyi ze nnali ezo zonna ziri olw'ensonga nti zaalina kye zirina okukola saakikola ezo mbambala Nazirya kuba tezaali zaakulya naye waba yali alina bwampaddeyo bo nga zaali zaakulya kati ezo sizibala ezo kyogamba buno obwokulya obulala bo yateekangawo ate emeka era beebiri se Walukagga ekitegeeza ennyumba si yagikupangisiriza tampangisirizangako nnyumba sikiwa nti Walukagga yatuukako ne wensula okakasa obusungu abujjawo Walukagga bonna bwe yateeka mu luyimba owaaye Walukagga oyo yali yeetaaga kubuuza naye obusungu wagye yabujja kaakati awo wetugendera oba baamukuba bbusu ani amukuba bbusu gwe yayimbira oluyimba Saalongo Saalongo Samona 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 ataakusangawa omanyi wasooka n'obonaabona nnyo ate n'omala n'okikuba omulundi gumu genda okulaba nti oli mu Amerika abasinga baafa waliko abantu bafudde pressure nze nkubuulira Samona akusangawa Samona akusanga na Walukagga akusangawa Samona n'ebya Walukagga yali tabimanyi musajja wattu nalinawo omukwano gwange so I think sijja mwogera yali instructor mu gym ewa yali by then alina akajimu kakoleramu emmenga awo I think kakyaliwo olaba bwe bateeka hotel ku Masengere weeri waliwo obuzimbezimbe obuli awo ngonna terutuuka ku ssomero lya Saapolo waliko kajimu awo mwe yali akola kati ankubira nga afunye omulimu ku Pacify wali ewakaliga ankubira ngamba Aisha nafunye omulimu wano hotel eyo yani ya Samona kati akubira tinafunye omulimu wano kuki ku Pacify Aisha jangu otandika okukola gym nnungi biki Aisha otandise okugejja bikyankuba akubaawo olwayi nemugamba kale nja kujja era wande nga nesitula nga ngenda ku gym yes kati jjukira ye wali yali mukozi kati yalina abalala mostly kyakola mukozesi wa aerobics so kati yali mu class ezo aerobics kati nze ndi ku treadmill kati mba ndi ku treadmill omwami ajja nze gwe nali simumanyi abamanyi Samona ndowooza abamanyi size ye si munene sali size emala nalowooza oba
muntu azze buzikola gym omusajja ajjaawo atandika okungamba kati dduka speed yantererezaawo mu machine bwagamba ekyuma akikuba bulungi akimanyi musajja yeerabirira twendimiro yagitegeera adduka abanga omusezi adduka ate kati gwe omumanyi Aisha omumanyi Samona okakasa mumanyi kati ajja tomumanyi gwe Samona bambi nali simumanyi olaba kasajjasajja musajja yajja mumpimpi nayinamu ku mubiri akuba asitula ebyuma alina ogwo omubiri gw'ebyuma so ajjaawo anfuddefuddeko awo nga nze simumanyi era nali simanyi ani andikaawo so amaze aŋŋambye awo oyagala ogenda mu sawuna naŋŋamba genda wali obagambe Michael erinnya lye yaŋŋamba ku counter tingwe bagambe Michael nja kusasula yes nawe nabagamba ningenda mu sawuna biki kwolwo bulamu bwange ne bukyuka kwolwo olunaku we bwakyukira buli kimu ne kikyuka kati mwalimu omwami ebyumu ngenda bookabuuka waliwo omwami nga naye akola omwo mu gym kati ate ye nga yakolera saidize y'abana abasitula ebizito yabayambako najja naŋŋamba oyo gw'obadde naye omumanyi temumanyi ate nga mumanyi nza wali tomumanyi olaba kasajjasajja nali simumanyi naŋŋamba yennyini wano tebyandya munaye tebyandya teyasooka kulya tebyandya edda ndowooza walinamu ezzalawo okuva dda engeri gye wakulira mu mbeera eya nga teweeguyaguya nnyo si buteeguya asaaki naye ndowooza nali simanyi bumanya kigenda oba wali fala nga tomanyi kwetega sibimanyi naye kati bwe nsobola okwetega kati bwempulira era owulira yalina akasente bambi kati mbitegeera bulungi nnyo naye luli nali bambi sibimanyi so tebyandya agamba oyo noyo mugagga wa wano naye tebyandya agamba ekamanyi naye n'omugagga kolo teyandeka kati ova mu sawuna omugagga agamba atya omugagga ntwalako wa ekabowa gyosula yes my first time okutulako mu Range Rover Samona yakikola nanzigulira oluggi ssebo ayina keyoyo nanzigulira oluggi nentuula akutwala wa kabowa kazigo kange omugamba nsula kabowa emmotoka etuukayo tetuukayo etuuka bulungi yali etuuka tewali wabi nantuusa najja nalina one bedroom naye nga nagisetinga bulungi natunula tunula teyambuuza bintu nze omusajja nti oba nkwagala oba ki tewali kyeyakola natunulira roomu yange nagenda nandekera emitwalo gyali 10 gye yampa gyali gyamaanyi ebiseera ebyo nampa emitwalo 10 kati the next day nankubira naŋŋamba nzijjaawo nannona nanteeka mu mmotoka ate kuba temukudda yadda nandala ng'alina kihama kitegeeza yazirinamu yadda nagundi na Land Cruiser yuli yakuleetera mu Range Rover kati yadda na Land Cruiser yaliko Samona otegeera nti kati Land Cruiser kyaliko Samona nkijjukira naye luli yali Range Rover Range Rover yaliko personal number plate I don't think so nalabanga kigundi ekyo Land Cruiser yaliko Samona kati nga oba omanya kati musajja nemmanya naye era sibu byali tebindya nga tonnayingira feeling nantwala mu bidduuka Faruku ne tugula buli kimu ekyomunju yeyantuzaako mu ntebe ez'emiliyoni leather actually yasooka okuntuza mu leather ow'essatu miliyoni zaali 3.4 n'asooka akola shopping wakazigo in one day simanyi tukola shopping kati nkunyumiza nga tukola shopping simanyi kiddako kuba teyanyinyonnyola teyanyinyonnyola ngera omugagga wabeera tayogera akozesa bikolwa talinga bano ate tugendeko e Masaka ate olabe maama tebogera
Abagagga teboogera. Era gwoba oli awo ng'oyogera tolina kyotugamba. Abagagga teboogera. Waba akwetaaga aba akwetaaga era agenda kukola ebiraga takwetaaga. Emboozi Aisha. Ye yalaga nti yali anneetaaga teyampaamu breathing space yonna. So mu lunaku lumu ne tukola buli kimu ntebe. Mukola shopping tomanyi gye bidda? Simanyi nawa gye bidda banna abakazi tuli bazira. Tannagamba kintu kyonna? Tewali. Nti oba Aisha mpulira feeling. Tabi yabiŋŋambako nze teyaŋŋambako nti I love you. Otyo? Sikiwuliranga nako. Ne tukola shopping tipa ne bagitikka. Kitanda byonna ng'ennyumba bw'erina okuba mu lunaku olwo. Ne tugenda e Busega ne babiteekamu mu nnyumba. Yes. Kati kwe kumubuuza ate ewange n'aŋŋamba funa bw'obiwa tolinayo mikwano gyo. Ebyeri e Kabowa? Yes. Era nzijukira nina sista wange omuyita Shadia ye yatwala n'ekitanda. Byonna n'obigaba? N'engoye yaŋŋamba toleeta. Ng'omusajja alina action. Ekyo bayita ssente. N'akuteeka mu ki? Apartment? N'agamba akola ki? Kati olwo tubimaze ebintu. The next day. Nampa omulimu. Wa? Ku Pacify. Nali njagala nnyo zannya pool era nga mumanyi. Kati n'aŋŋamba osobola okubeera pool attendant kati nali sirina buzibu. Tolina nnyo nabyokola? Sirina era. Ate saayina era mulimu nali sikola. Konze nsobola. Na waliwo pool 3 n'embeera awo ku pool. Mu lunaku olwali olwokuna ne bandeetera Primo nga simanyi navuga mmotoka. Samona nga yali mukambwe nnyo. N'aleeta Primo? Ne bampa ebisumuluzo. N'akuwa ebisumuluzo? Era nagitomezaamukko. Nayigiramu eyo emmotoka actually yaŋŋamba kuba yambooza oyagala mmotoka ki nali njagala nnyo olwa short. Kati n'aŋŋamba yigiramu eno then bw'onaayiga nga nkufunira gy'oyagala. Mpulira emboozi bulungi. So ne njigira mu Primo omwo ne ntomera awo nga bakanika. Nali baby mulungi. Ng'olwo omugagga akuyiirawo bode bulungi nnyo oba ng'akola byakwebuzaabuza n'ajjira mu nzikiza simanyi? Nze Samona saamufunamu buzibu era misina kye mwogerako. Ojjanga misana kwagala baby n'akulerako n'akola ati ng'abikolamu. Yes. Ate bambi alina laavu. Kizibu osanga abagagga balina laavu. Abamumanyi era ndooza abamulina mu kimanya alina laavu bambi. Ate afa ku bakazi. Ku Pacify. Kubeera pool attendant. Ne Prima gikuteerawo. Yes. Okutambuza. Ng'era nnyonnyoka ne ntula mu Primo yange ne nkankanira ku kkubo paka wetuuka gye ndaga. Nagitomeza emirundi ebiri gwaddako nagikuba mwala. Nali oba engikuba mwala. Pobasaalo. Sikulu bannaye Aisha naawe abanona. Nga bakanika. Uliriza. Nga bakanika. Kupulo okola. Nkola. Kati mba ndi awo I think ebyo bimaze happeningawo mu weeks nga 2. Bandi awo ku pool waziteeta omwami Walukagga. Walukagga ajja ku pool? Yes. Ne wile bamukaabya bayaja na wile mukaabya bajja ddi kiweya sijjukira bulungi naye I think yali wile mukaabya. Nange nali simanyi nali mmanyi baze kuzannya pool. Kuba amuzannya naye bemba simuwaayiriza. Walukagga manya ayagala nnyo ka sauna ne pool alaka amwagala. Amuzannya so mami alina bye yaŋŋamba awo. Ajja kira gwa controllinga pool akusanga ku pool ewa Samona. Ate jjukira eri emabega yali yakwagalako naye obuzabu. Yali awo kati omwami ono Samona wajjira Walukagga yali awo tukitwale ngali ku pending. Oyagala obuguma nga bonaabeera nga onkwana naye nga tokukkiriza tekunnaba. Tesinna kukkiriza naye ng'onneetaaga. Kati omugagga ajja kati ye yali akyayogera kye nnakugambye yali akyayogera kati ne wajja atayogera. N'akulyawo. Okitegeera
oli yali akyali mu bigambo ebyambu ate ate jangu olabe maama kati mwebale nnyo mwebalire ddala part 2 tukomawo mu part 2 tukumenyeremenyere ebintu nga bwe byatandika kakati bwetu bwe tubadde mu kitundu kyaffe ekisooka bwetu bwe tubadde tukwatagane mu kitundu ekyokubiri